abasuubuzi ab'enjawulo mu butale okuli owino kaleerwe nakawa nakisino n'obulala bakedde kukunganira ku Nakivubu Primary School okumanya enteekateeka ya Katale Looni Gavumenti gy'abasuubuzi aweetuuse era abakungu ba gavumenti abakulembeddwa mu muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga omulimo w'enteekateeka eno babaddewo okubaanukula Byaruhanga abalungamizza enkola ya Katale Looni ereetiddwa oluvannyuma lw'emyooga obutakola bulungi mu butale obwenjawulo ku Katale moneylender abafuukidde abasuubuzi ekizibu ku myoga luka 566 myoga nga 3 ekyali gikolako obulungirungiko giremera nga mifu n'abanyinizo oba nyinibyo abasayiningira sente ezo nga tobalaba nako. Ensimbi zino zigenda kukolebwa abasuubuzi b'omutale ku magoba ga bitundu 8 byokka ku 10 omwaka nga zakusasula mu bbanga lya mwaka mulamba nga ziva bw'otereewo mu kitongole ki Microfinance Support Center okutuuka ku ssimu z'abasuubuzi. Looni yakusasula mwaka mulamba si myezi 3 ya mwaka ate eri ku magoba 8% omwaka. Mu kiseera kino gavumenti etunulidde okutandika n'obutale mukaaga mu Kampala abala Byaruhanga agamba nti sente zigenda kwongerwako batuukire mu butale obulala. Bano atona bakufuukibwako abagundi abatobadde mu ntandikwa abawusafi n'obutale obulala nabo tugenda batuukako kubanga ne wano simwe mwatuyita ffe twereeta. Ono akanyiza n'abasuubuzi gavumenti nti Katale Looni yakuula okutandikira akakadde kamu ak'ensimbi okudda wansi nga kinaasinzira ku bwetaavu n'obusobozi bwa buli musobozi. Njagala tukkaanye looni ebeere miliyoni 1 n'okudda wansi. Awo mugamba ki? Ebeere 1 n'okudda wansi. Byaruhanga Sino n'ajjukiza abasuubuzi b'omu butale okutava ku Pulezidenti Museveni nti kuba afuye okubalwanirira mu nteekateeka ez'enjawulo. Pulezidenti Museveni ngambi alumirwa mmwe. Kaakati owa usaafi owa kansanga owawa toweraliikirira. Kyaveka Ensubuga amyuka rasisi wa Kampala atwala eggumba ly'amasikati g'omukulu w'ekibuga alaze okunyulula abantu abafiira abasuubuzi naye abajjako sente za kubawandiisa okufuna sente za Katale Looni. Abalala bajjako emitwalo 10 ebyo byonna bye mbamugamba abakulu tuve wano ng'alina okubeera ewaka abeerayo agenda mu kkomera abeerayo ng'omunaku wa Museveni alina okugenda ne sente zaakoze eki. Kaakati abo ababajjako sente ku ssimu eyo ey'olugambo muteekeyo. Kubanga ensonga eno gimanyi ya President yawuliriza omulanga gw'abantu bano okusengera ddala balina moneylenders mu butale ate obutale obwaffe bwa gavumenti. Mu ngeri emu abakadde bakulembedde mu nteekateeka z'okwaniriza Pulezidenti Museveni Kayunga bw'anagenda okulukutana okusagula akalolo. Ssente w'abakadde Kayunga era yaliko minisita abali ku bulimu n'abakadde Sulaiman Kibakuzi Madaada agambye nti baagala abakadde babeere ku mwagi ku nsonga esinga obungi omulina okutabaganya abasuwaganye naddala ku ndowooza z'eby'ettaka ey'amaka n'ebyobusika. Omukadde yenyegedde mu kalulu kano aganyulwamu atya ne tulowooza nti ekimu ku bintu ebiri wano mu Buganda ebireese obuzibu zenkeyana mu maka ebyobufuna eby'amataka ne famiri. Ategeeza nti baagala beeyambisa omuwendo gw'abakadde abali mu Buganda abali 567 NRM esobola okuwangulira waggulu. Tulina abakadde 567. Abakadde abo singa buli mukadde tumusaba anoonya abalonzi 3 tusobola okuweza be bakadde buli nyumba nevaamu obululu bonna kitegeeza tufuna obululu ofuuka miliyoni 2. Ssentwa NRM Kayunga Moses Kalisi Kalangwa agambye ku Lwokutaano enkoko baakugikwatamu era abawagizi babasuubira okuteebusana ku ssaawa 12 ez'okumakya. Tuli mu nteekateeka ziri mu giya abantu bamulinze mulungi tusobola abantu bakati emitwalo 10-15 abantu bali wamu bonna tusobola okwaniriza omukulembeze w'Uganda bafulaga beerangi bange bonna abataano bonna batambulira wamu bagenda kwaniriza omukulembeze w'eggwanga mu bungi. Fred Kajobe ne Saulo okuli ebakisakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.